Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera updates. Omukulu Sammy avuddeyo n'alayira okomba ku paasi n'agamba nti tayagala kulaba ku omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku maziika ge. Sammy agambye ajja kuwummula mirembe singa ab'ekibiina kya National Unity Platform tebamuziika in case ng'afudde. Omukulu ono Sammy Okonya yali mu kibiina ekya the Mighty Family era nga Munnakatemba amanyikiddwa nga Sammy Mighty. Omukulu ono mu nnaku ennyingi mu maziga mu nnyiike mu miranga avuddeyo n'alabula ekibiina kya National Unity Platform n'omukulembeze w'ekibiina kino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti omusajja oyo n'abawagizi be saagala kubalaba ku maziika gange singa mbanga sikyali mulamu nga nfudde. Omukulu ono bino abyogedde ng'asinziira Mulago National Referral Hospital olunaku olwaleero era omukulu ono ng'ali mu kufuna obujjanjabi. Omukulu ono agenda maaso n'okubanga afuna surgery okubanga atereera. Kakati omukulu ono avuddeyo n'alaga obwennyamivu n'alaga nti yejjusa okubanga yeegatta ku kibiina kya National Unity Platform era omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti yeegatta ku kibiina kino wabula ekibiina tekirina kye kimukoledde okuggyako okumuleetera ennaku, okumubonyaabonya, okumusuulirira n'ebirala. Kakati omukulu ono avuddeyo n'agamba nti I don't want Bobi Wine or anyone from NUP near my grave. That party destroyed my life completely. Y'omukulu watyo wagamba n'agamba nti yawagira ekibiina kya National Unity Platform n'abantu ab'enjawulo era omukulu ono yagenda maaso n'okubanga yeenyigira mu kunoonya akalulu mu bitundu eby'enjawulo wabula Okanya agamba nti omuwendo gwe bamusasudde obwesimbu bw'abadde nabwo eri ekibiina kino bamulaze nti basobola okumulyamu olukwe. Era omukulu ono avuddeyo n'agamba nti yasibibwa emirundi mingi, yalumbibwa abantu abatawagira ekibiina kya National Unity Platform nga bamwogerera bamuvuma kwegamba byali bingi wabula omukulu n'agamba nti ate bamaliriza nga bamuliddemu olukwe n'obufumbo bwe yalimu ne mukyala we kiwedde ate nga busaanyeewo. Omukulu n'avuddeyo n'agamba nti mukyala we yamulabula obuteenyigira mu by'obufuzi wabula teyawuliriza era awulira nga kati asigadde yeka. Omukyala yagenda, talina ssente, talina famire, kwegamba ye ali yeka. Kakati agamba nti NUP yamusuulirira bwe yagira ng'agyetaaga. Ke kaseera okubanga ate naye abagamba nti tebalinyanga ku maziika ge. Okusinziira ku Sammy Mighty NUP yagenda maaso n'okubanga emuyamba mu ngeri emu era omukulu ono agamba nti NUP yagenda maaso n'okubanga esasula akasente k'eddwaliro bwe yali mu ddwaliro ewandegeya era omukulu ono agamba nti baasolooza akakadde kalamba akamuyamba bwe yali ku ddwaliro ewandegeya era omukulu ono agamba nti akasente ezo zamuyamba wabula baalekerawo okubanga bagoberera ebifa mu bulamu bwe. Kakati omukulu ono agamba nti yaawulira nga baamusuulawo oluvannyuma lw'okubanga yasaddaaka kinene nnyo ku lw'ekibiina ekya National Unity Platform wabula bo baabulawo bubuzi. Omukulu agamba nti ekyasinga okubanga kimwewuunyisa ennyo ddala kye yali tasuubira kwe kulaba omukulu Bebe Cool okuvaayo ate ng'ali mu kibiina kya National Resistance Movement. Agamba nti Bebe Cool yavaayo n'amuyamba n'akakasa nti ava ku ddwaliro erya Bombo Military Hospital n'amutwala Mulago era n'akakasa nti afuna obujjanjabi obulungi n'okumulabirira mu ngeri endala. Kakati omukulu ono avuddeyo n'agamba nti yali tasuubira nti Bebe Cool asobola okuba nga avaayo n'amuyamba era omukulu ono agamba nti yeebaza Bebe Cool okubanga yavaayo mu kaseera we yali tasuubira okubanga avaayo n'amuyamba era omukulu ono agamba nti newankubadde tuli ba bibiina bya njawulo naye Bebe Cool yalaga omutima omulungi gwe yali tasuubira. Okanya ono agamba nti asaba abantu bonna bafeeyo bamuyambe okusasula ssente z'eddwaliro awamu n'okufuna obuyambi obw'enjawulo ebyokulya n'ebintu ebirala eby'enjawulo kubanga awulira nga abantu baamwerabira